Jeno Museveni yeke nyini n'omumwa gwe yatugambye tulonde Nuupu. Soko yongereyo video eno etuke ku bantu bonna muganda wange. Totuulira video, totuulira bubaka. Tobeera wa mutima mubi, jongereyo, toyina kyovaako. Jeno Museveni oluvannyuma lw'okusoma mu zi manifesto z'abo bonna beesimbyewo nabo, yavuddeyo n'akyatula lulenye n'agamba bannaye okusinziira ku kyendaba mulonde Nuupu kubanga yeerina enteekateeka ezaddala ezigenda okutwala munnayuganda mu maaso. Jeno Museveni yali yatudde n'omumwa gwe. Yabagambye mwe bannayuganda ebyo ebyaddala bwe muba mulabanga bwe ndaba nga nammwe mukiraba nti NUP egenda okubunyisa amazzi mu Uganda agannemye emyaka 40 okubunyisa Uganda nga mu Uganda abantu tetuwera de miliyoni 10 ezirina amazzi agattaapu nga abantu bakyanywa n'ebidiba oluvannyuma lw'emyaka 40 nga Jeno Museveni ali mu buyinza naye yakkiriza n'agamba bwe nsomyeko mu manifesto ya NUP naye nkiraba nga bamaddala Nuupu eno yerina omulamwa mulonde Nuupu. Jeno Museveni bwe yatugambye yasomyeko mu manifesto ya NUP n'avaayo n'akakasa nti bwe mulonda NUP buli nnyumba egenda kuba esobola okubeeramu amazzi amayonjo, abantu mugenda kuba temukyaddamu kunywa na nte mu bidiba. Amazzi gagenda kuba ga layisi ng'ate mayonjo. Jjukirayo gavumenti ya Jeno Museveni amazzi tetugayina, abagalina abatono ennyo gabeera makyafu, gajjiramu empitambi era bangi balwala nnyo typhoid ne malaria. Malaria alumanya abantu mu Uganda naye ng'ava ku mazzi. Si ku nsiri butereevu, amazzi gabeera mu amagi oba buwuka buleeta malaria. Yes, mu Uganda bukyafu. Kakati ye Jeno Museveni naye we yasomyeko mu manifesto ya NUP n'akakasa nti bano abaana aba NUP bakola manifesto nga basinziira ku muntu ddala owa wansi ayo Kyakasooli. Nakkiriza nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ebyaddala mu muwaaka lulu ye President wa Uganda ddako. Jeno Museveni yayatudde n'omumwa gwe n'atugamba bwe muba mulabanga bwe ndaba lwaki temulonda NUP ebyaddala nammwe nga mukiraba nti egenda kubunyisa amasannyalaze mu Uganda. Jeno Museveni yakkiriza nti ye oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'ali mu buyinza amasannyalaze abadde agatuyisa ku mutwe n'agatwala e Tanzania ne Rwanda nga gyagatunda nga tetumanyi na sente zivaamu zikola ki, ani azisolooza, zigenda ku akawunti yani tetumanyi. Myaka emeka 40 amasannyalaze gatuyita ku mitwe. Mu Uganda abantu abalina amasannyalaze ebyaddala nabo tebawera miliyoni 10. Tuli miliyoni 49 naye mu Uganda abantu abalina amasannyalaze mayumba gaabwe tebawera miliyoni 10. Abantu batono nnyo abalina amasannyalaze, ate n'abatono abalina amasannyalaze tegabeerako. Lwe gabaddeko gabeera matono nnyo, tegayina kigasobola kukola. Mu Uganda bwe bwavu obwo nno obutegeke okitegeera. Kati naye yakirabye bwe yasomyeko mu manifesto ya NUP n'akiraba nga amasannyalaze buli nnyumba egenda kuba n'amasannyalaze ng'ate kwegali ng'ate mangi ng'ate ga layisi nnyo. N'abagamba banne mulonde NUP bannayuganda temukola ensobi. Jeno Museveni yatugambye jjukira emabegako yatugamba nti gavumenti eremye tekyafugika, bamafiya banneetolodde kati naye ndowooza anoonyawe awutu tugimuwe tulonde NUP tulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mbeegayiridde Jeno Museveni yagambye bwe muba mulabanga bwe ndaba NUP eno yegenda okusobola okugoba obwavu obungi ennyo bwe nabateekako kagenderere kubanga obwavu bwa Jeno Museveni obutuluma mu Uganda butegeke. Babuteekawo kagendere kutufugira awo nti omugagga tafugika. Okitegeera batulumya obwavu bajjajjaffe baali bagagga. Jeno Museveni akimanyi we yajjira abantu baali sibaavu, tebalina bizibu bya ssente, bizibu by'amataka, bizibu bya mmere nedda. Naye kati ensuku zaggwawo, amataka abantu bagabatutteko, obwavu bungi emmwanyi Jeno Museveni yazitwala, ennyanja agigobyeko abantu, buli kimu akyeddiza, ssente abantu tebalina. Nsonga we yajjira bajjajjaffe balina amataka manene nga balima balunda ebyennyanja, abantu bavubanga bwe baagala, emmwanyi weeri abantu nga beeyagala, abantu byonna n'abitwala ne biggwawo. Oluvannyuma lw'okusomako mu manifesto ya NUP naye yakkiriza n'atugamba bani mulonde NUP mulonde Nuupu mulonde Nuupu. Jeno Museveni yatugambye naye yasomyeko mu manifesto ya Nuupu nakkiriza n'agamba oluvannyuma lw'emyaka 40 eno Nuupu yerimu omulamwa. Yakkiriza kubanga naye alaba gitulaga mu maaso nti gyakoma okulemezaamu n'okulemerako n'okwesiba ku bannayuganda azadde abaana bangi, alina abazzukulu bangi. Obulamu bugenda mu maaso, ye nawankubadde akaddiye obulamu bw'abazzukulu be n'abantu bwe bukyagenda mu maaso, ate baagala kubeera Uganda. Ate bannayuganda tetukyakyusa, tetukyadda mabega. Naye yakirabye, yakikubyemu ttooki n'alabanga talinawo kalulu wano we tulaga, tagenda kuwangula, kakola atya. Yakirabye kakati yeetereddeyo okugulu, agamba bannaye mulonde Nuupu. Nange nfune we naateeseza nti banne mundekeewo. Era Jeno Museveni nkuwagaabuwa gano ga bwereeto 1%. Waayo obuyinza kubanga togenda kutuwangula bannayuganda. Eno generation tuli bavubuka bangi, tuli bamalirivu, tuli bakoowu, tulina ebizibu bingi. Engeri yokka gye tulaba ey'okwenunula
yakukujja mu buyinza era nga kitugenda okukola tugenda kwekalakasa ku nguudo paka lasiti togenda kutusobola kobeere ng'olina amagye ekyamazima amagye sige galonda omukulembeze amagye sige gasalawo ani akulembera singa za Amerika ezo zaba dictator ezo zibungereza singa zaba dictator ezo zi Germany zi France zani naye abantu be basalawo ate ng'ezo ensi zitusinga amagye ag'amaanyi ennyo naye abantu b'amaanyi kati naffe twategeera amaanyi gaffe oluvannyuma lw'okufuna omukulembeze omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'atuzuukusa n'atusongera ku maanyi n'atulaga obusobozi bwaffe nti bisoboka era obuvunaanyizibwa bw'okukyusa ensi yaffe n'ogitereeza buli mu ffe bantu si magye kakati bano bannamagye babavaayo abeerimbalimba mbu musigale waka ffe tuli beetegefu tujja bakola kino tujja kola kiribe kulemezaamu mukangakanga musobole okubeerawo naye mukama wamwe Gen. Museveni ye yakitegedde nti ebiseera ebijja mu maaso biralamuuko tebiriimu NRM myaka 40 ye Gen. Museveni yakibazeemu nga gimala n'akiraba nti tewakyaliwo olugendo Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president yaddako NUP kyekibiina ambulera ke kabonero okitegedde Gen. Museveni yatugambye bwe muba mulabanga obwavu obubalumye obungi bwe mbalumisiza akagenderere nga NUP egenda obumalawo ekyamazima naye yasomye mu manifesto ng'enteekateeka za NUP zitandikira ku muntu oli owa wansi ayo kyakasooli paka kwoyo asembayo waggulu muzi ofiisi nnene nteekateeka nnungi za nkulaakulana naga mulonde NUP mulonde NUP mufune ebyensoma ebirungi mulonde NUP ebyenfuna bitereere mulonde NUP abavubi muddeyo ku nnyanja mulonde NUP emwanyi zammwe zibaddire mulonde NUP okole ebbeeyi ey'amata gwe omulunzi w'ente weekolere ebbeeyi y'amata mulonde NUP naawe webeere ng'osobola okutunda ennyama nga gwe omulunzi so si nti ennyama bagundi be balina olukusa bokka be baleeta ennyama mu kibuga oba be batunda ennyama mu Uganda no ezo enteekateeka zonna we ziri za NUP mu abasawo mugenda kweyagala abasirikale mugenda kuva mu obuyumba bumama yingia pole NUP enteekateeka zaayo Gen. Museveni bwe yasomye mu manifesto ya NUP nakkiriza era agenda kuwaayo obuyinza Gen. Museveni agenda kuwaayo obuyinza kati gwe Munnayuganda nkuzuukusa nkugamba situkiramu ogenda olonde tosuula step genda olonde londa NUP londa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert akabonero ambulera gwolaba ambulera obootiikinga tolonda ekintu kyonna ekya yero president waffe ekyo yakibagamba nange nnyongerezaako nkugamba situkiramu ku olwo genda olonde ne munno mukubiriza agenda alonde mulonde NUP mukuuma akalulu ebyo by'abannamagye mu biveeko simanyi mudde waka tudde waka tukoleyo ki ffe tukwolole tununule ensi yaffe tugenda kubeerawo tukakuume tukabale tukalangirire mulemereko tulemereko tugenda kweyiwa ku nguudo ffe tubasinga obungi ffe tusinga eddoboozi amaanyi gonna ffe tugayina ffe tukimanyi nti ffe tulina amaanyi tetukyali beebafu bannayuganda tuli bazuukufu amaanyi gali mu ffe bantu people power our power amaanyi gaffe ge gasalawo tugenda kubeera ku nguudo tubeere ku nguudo paka Gen. Museveni agenda kuwanika kubanga yakiraba gyakoma okulemezaamu gyakoma okufiirwa ffe tetulina kye tufiirwa ekisooka ffe tuli mu Uganda yaffe tetulina gye tulaga tujja kubeerawo paka bwe munaawanika muweeyo obuyinza mugenda buwaayo Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president yaddako NUP kyekibiina ambulera ke kabonero tewali kulanga kulala tugenda kweyiwa ku nguudo tujja kwekalakasa mu mateeka constitution yaffe etukkiriza ffe bannayuganda ffe tusalawo ensi yaffe eddawa ebiseera ebijja mu maaso kubanga ffe bannayuganda ffe bannansi ffe tusalawo kyekyo nno bannayi mugende mulonde Gen. Museveni ye yakkiriza nti NUP esinga NRM manifesto ennungi NUP esinga ebibiina byonna ebyesimbyewo ku bwa president NUP esinga ne ku bwa memba ba palamenti ku bifo byonna londa ambulera kyenyiza obbagamba mugende mulonde mukuuma akalulu tukalange ti Kyagulanyi Ssentamu Robert yawangudde akalulu tumutwale entebe mu ntebe mbagala nnyo St. Powers yes